Thank you for looking beautiful. Thank you. Edition. Kale gino gye ndi mu sawa zino tuli mu gino ejja vulevu dansi ate oli musirizikize nyingi zagirange ezaniramu performing live in concert tonight. Ladies and gentlemen, oh mchana wabanyira kayimba katunda lenkanyirwa banange natukonera naganti abatakala mutakale. Ladies and gentlemen, just go let go. Oyogera kona kano urushambada tanya yimba kayimba batali muri kushamu atende sema tasema esema na demani mutebezi sinama sangazi ya muri ndio na sangazi demani mutebezi so basema banyawo natera performing live in concert with high gear namanya getsa lenyo olomsanya pakambala baba olostoka influential yeka akasa banda ne batwasinda sunda nyabo sunda edi superstar nana subiri sweet katikati mbonogomo kilizo njagala tugende ogalo wapeti mbonogomo natela she'll be performing live in concert waliyo nomala mlenzi wala ne only abantu bali okutegeera emyaka gy'emituufu naye nga bamulira ddala walinaayisa balemeddwa akamanga era nakatasa mwita mwana muto otegedde nagatakira mwana mutotwasunganga naye oyo nemusangane besitasi efaana nze gwe kanyinoni pade bitama omugenzi pade bitama mambuzi kama mulamuzi banyange ngatufu tujja kumako n'ekikagejja the one and only is a great performer. A great performer indeed. And I expect fire tonight. Ladies and gentlemen, the one and only Sweet Kitty. Sweet Kitty. Mama Buena. Okay. It's got a chance to kidanse emirimu tugitandiseko mpolampola miziki gyetumudde wala nnyo kati musanze ebintu bikyuse nnyo nembeera kati eriwo era mukiraba mwenna abantu okufuna omwagalwawe tasobola kuwangaala naye so nga muliye muziki ogwalingawo obeera omukwadde asoomo mu kaseera akakogera empolampola oyogereramu byoyagala omukwano okuba nga gwego naye kati birala mbirigo gwamanyi tweye mutalawo waggulu twena okwanira muntu newali omunyigo gwaliyo mama nakusomera omunyigo ate ebisala tolinyine ebyalaga omanyi basimulanga watambamba nga kukwatawatambamba katerikyaliwo buli muntu asalie gwamanyi mutalawo waggulu
kati omuntu ogenda kwogera ebigambo by'olina ku mutima. Zogera sound. Pretty nice, pretty nice. Hey! 16, take you, man. Pretty nice, pretty nice. Hey! Pretty nice, pretty nice. What we go for the minute, be like Archer, must be like one. No one can get up on the window seat one. You want the dance, you want the dance. You want the dance, you want the dance. Bum, 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 bum. In the umbrella, in the tail. And why? I see the dance. Ngera bw'owulya kikadde tubadde tulina okuba tuli mu vibe yennyini ey'ekikadde era nga bw'ondaba omulevu gwewe gwennyini ogw'omu myaka giri egy'enkaaga ejja twali akoze twalyanga. Olaba ofulumye oweddeyo awo. Ate kati wakuba nti mumukwatidde wano tubadde nenyetaaga tufaafaganira eri rediyo muzirabye wali oburediyo ebintu binne ebyaliwo biseera biri tv ziri ezadda modulo ya zamaani. So ndi musanyufu nnyo nti musobodde okunsalako mu time eno ate naye muloba siri settled bulungi emikolo gye tewooba. Ki ekisinza okunyumira ku lunaku olwaliiro? Olunaku lwaliiro olwedde audience yennyini abantu bazze ate ekyokubiri nti badde mu vibe balogamba nti kikadde ng'abantu bali mu mundu nga beeyisanga abakadde wabula kikadde naye abantu bali mu vibe yennyini eri ku generation eno eriko babinuka. Style ki eno gy'oyambadde? Era yeeyo back to the 60s. All back to the 80s and the 90s. To describe ebireko by'oyambadde kimu ku kimu. Eriwo eno gye bayitawo kyogiwulira nko masavu. Eno masavu tosemberera muliro. Owulidde. Eno si bero bottom naye ng'era ogiraba ziriwo mu 90s. Bagiyita batya? Erinnya lyayo Zobero. Zobero. Si Zobora mwe mwagenda eno Zobero. Kale abagundi aba fashion gundi aba fashion designers abalinga ebiseera ebyo kati saa zino mulina wose manyi Tom Hilfiger twatugende Gucci bichine bigenderako Brands twatugende kati bano abaliwo ebiseera ebyo. Zubero ate kiviri kati waliwo n'azalo naye sinajambala nenda kukyusa bukyusa nankyusiza ntekemu azalo yeriwa ezo nayo zongoye zaaliwo ebiseera ebyo tosobola bimanya waliwo nandawe alikuwa sina bwenjikulaga bazitanga VIP ngekwateti nekonyweza era kati simanyi sina mirembe nenga nina okugenda n'omulembe oguli kugendemu VIP abazitegeera kukwata gavumenti amala ziwera naga abaana etufa abaana bafa. Ate ekiviri era kyekyola bw'okiraba afro nenga ndawe abo boyina kamera nga y'amaanyi sobola okulagako kubanga kyobola siterera nenyenyanyenya enkutte okitegeera sisobola kusagaasagana. Ate engatto labadde kamera baali wali ate engatto era yeeyo malaki twagiwulako malaki nagiwulire nakati zikyaliko ya bbeeyi ate bino ebirevu ebigenda ovaawo ya bbeeyi ewerera omwana wa Kampala parents eno nga tekuli sports wear nga tembo omunsi nagamba yakubiri batugamba kyekirala ebiviiri ebyo ekiviiri kyekino ki afro tewalingayo byakusala French cut biki ebyo kitezaalingayo afro nacho hair then abalala batandika okuyiyamu zizinga wamu ne bakolamu ebirasta bwe bityo history bw'enviiri bazaakola ki paka lwe bazze ku kimeme enviiri bazimanyako ddala kati kawalaata abamuze baagala okuba nazo. Amooti okikkiriza nti nno obadde fiiti okulondebwa leero okuba ku kikadde olw'emyaka gyo? Of course oluusi basinzana ku myaka kubanga emyaka gy'ekikadde era nagyo gyennyini njigyamu kubanga ndi machuwa ndabyeko nyina history lwakuba ti ate abantu bankolako nnyo betting
Bantu bakolako nnyo beti baba bakugeya. Alimu 25 abala 27 tekisoboka. Ayingidde ana. Nengo oli mwemeka. Ndi machuwa. Oli mwemeka Amooti. Era nga bwe nti ndi machuwa. Oweza abiri. Sente omunyambuza sente ndembeza abiri emiliyoni. Abasajja tebagana kwogera nyo. Era bwe nkunyonyodde nti ndi machuwa. Reason lwaki sibagamba emyaka gyonna kati gwe wakandaba n'emyaka 15 gyokka emabega babadde bambuuza emyaka gangi babuulira neera siri audience esigala ekolaki ewakana kati saa kubeera ku ekyo bagamba bugambi ndi machuwa. Owulidde otya ng'oli ku stage emu ne omukyala Straka baby? Of course kati ne Straka mbadde nduddumula waliwo abantu badde ensonga nti bafiira mu covid nembekanga nga weebali nekino kimpa amaanyi nesanya kubanga Straka tutandika okwasolinga n'ensi eno yonka ka baby kitwalingana kati mulaba nga heavy duty naye aliko modo oyo gwolaba nga Straka alinga olabula spice dana nga kali kati kati heavy duty kati naye ndi musanyufu nnyo nti omuntu komaze ebbanga nga mwatandika mwenna weback nga kati akyaliwo akyakwasaganya akyali relevant eri abantu so obeera musanyufu ne ba artist abamu bemadde ndudde okulaba Kiki Romeo, Sweet Kid, Kabuye Semboga bonna abantu bona owuliranga ddala yes owulira bulungi nyongera bwowulira nti kati nagamba nti bali bukubiddeko akayimbako kwawulirirako nga oli mu P3 wakakubira ofuna memories ziri so that's the same thing nti muntu wawulira ku all these omuntu afunye abagamba all is gold bakubira ekintu n'owulira nga so tugamba nti nezino zinyimba kati eziriko zino kokonyo zijja kutuuka nazo zifuuke ki kokonyo nazo zijja kutuuka zifuuke all these enyimba eziriko kati saawa zino nga bwowulira bwobuyimba buliko simanyi sirire jula nebigenderako zijja kutuuka zifuuke ki all these kigamba naye nga nawe bwoluli ogamba that song balina ebiseera ebyo ngolusi n'omuyimbi abivaamu ali mu kwokya manda sigambye ngambe abayimbi abaatisa ab'enjawulo artist yinza okuba nga spice ebyokuyimba abivaamu dda omera ng'ensi yemanyi kati wadde akugambe ng'ali muki nga ambassador mu UN kati akikirome talitakola mu UN ekyo ba artist nti osobola okufuna omulimu gonna Spice olaba asobola okubeera ambassador mu UN. Ati lwaki ekikulu nti temukkiriza buli kimu twali kitasoboka tasobola ate oba kati asobola okubanga ambassador amazzi muganya talina amazzi ge bayita Spice ebyo shiba tayeta pampa temuzeesiba shiba bazita batya pad laba ndi mukola mukusinika sorry